So ndieno chokolo zigwa. Chokolo zigwa olugwa. Aha. Oloba ngambye nyanguwe nywenywe ko busatu ngende kansanga abana. Anango mfumba. Sawa ya akomewo ku machanga butsa. Angambye itawali eri babannakato. Onyo busatu omaliza ogendeka. Yangu osanga abana. Yobe rati kati no nendaga mubuza gorati sigwogenda no sanga abana. Bati wandika watu asoja bali okusigaza abana. Yangu odeko bere n'abana. Jiro standa kakubera n'abana. Mbweraze wentamira nsumbuwa. Kakati kankombelere obwobuna bwangambye okunywa. Kitalo nnyo ekya mwana muwala Bisher Williams amawulire agaliwo kigambibwa nti mwana muwala yejje mu budde wetwogerera nga yafudde. Kakati mwana muwala ono nga TikTok abadde amanyiddwa nnyo n'abantu bangi era nga abantu bangi babadde nga bamwagala nnyo. Kakati kigambibwa nti mwana muwala ono yafunye obutakaanya ne baby we ne boyfriend we oba gwe twandiise omuhazibandi wabula mwana muwala okubanga yatabuseemu ne baby we kigambibwa nti kino kyamuleetedde okubanga atabuka n'atabukira ddala kwegamba yafunye obusungu buli obwetumbiizi. Mwana muwala n'agenda maaso n'okubanga ate yeetuga neyejja mu bulamu bw'ensi eno. Kakati kigambibwa nti yanyiizeemu ne baby n'awulira nga atankuuse. Mwana muwala n'awulira nga takyalina maanyi ate n'agenda maaso n'okubanga yejja mu bulamu bw'ensi eno. Mwana muwala Bisher Williams aka nga amanyiddwa nga Master of Tears ku TikTok. Mwana muwala ono abadde agenda maaso n'okubanga akola bu videos obusesa abantu obusanyusa abantu kwegamba mwana muwala ono abadde alina following nga bantu bamwagala kwegamba nga ye buli kakoze buli ka video nga aseka bulungi mwana muwala nga atunula bulungi ate nga yakula bulungi bambi nga ye kafiga keeko talina kwegamba nga mulungi mu ngeri ye. Kakati mwana muwala kitalo nnyo ekyamutuuseeko yagenze maaso n'okubanga akafiiramu olw'ensonga nti baawe yandibanga yamunyiizizza nga alina bye yamugambye byamutankuudde kyokka ate nga baby abadde alekawo ssente z'akameeza abadde amulabirira kwegamba ng'enviiri z'akola abadde alina obuviiri obulungi bw'ayambalawo ku TikTok n'embeera ze nga mwana muwala olabira ddala nti mukazi alinamu ku ssente wabula kigambibwa nti yatabuse ne bbaawe ate yagenze maaso n'okubanga yejja mu bulamu bw'ensi eno ng'alabira ddala ng'obulamu omutali omwami we buba si bulamu. Kakati mwana muwala yagenze maaso n'okubanga ate asalawo okubanga yejja mu bulamu bw'ensi eno. Kitalo nnyo kitalo ddala. Stay tuned.